Mukulikireeyo ddala mwasiibye mutya abantu bange mujje baleko gyonna gye mutuusizzaako engalo omupya kweno channel media era nkwaniriza nnyo wabula nkusaba osubscribinge naye oyo omukadde alaba n'agenda nga tannasubscribinga nsaba mukwano nawe osubscribinge tube nga tutambulira mu notification bell teweerebera ogiteekako tubeere nga tukwataganira wamu. Yes, team a romantic entertainment banange abalungi bange neewaayo okubatuusaako buli ekifaayo buli agavaayo. Olunaku eggulo lwabadde matugga, abaana baakikubye era bavuddeyo okwebaza Abby Bulondo ye mwali mu nsonga eyo ng'abalaga ebifaananyi ebyabaddeyo kyabadde kitya, stage yagenze etya ng'era akugamba kyagendedde ddala bulungi nnyo. Mwebale nnyo omukwano gumwabalaze, mwebale temujjanga okuwa abantu b'e Matuga babadde bali ku First Hotel akali amaggwa mukajjukira. Tulinamu taata Timo, tulinamu Florence Nampija nga house girl, tulinamu bangi awo Fiona Fish, Katerega mwebali, tulinamu omwana mmenyani kandi bannange kwegamba nange binsokkako naye nga bano abaana kyo bakinkolera. Olwaleero mukaleero nga mmaze okubakulisaayo njagala kubaako updates kibeera kitya era bakikola batya. Tulina akazannyo akapya akakajja ke bayita Climax abeera ku Trust Films ava ku ssaawa 2:45 olunaku olwa Friday, Saturday ne Sunday era omukulu Ahmed Rowa azannyanga William mwako akantu ka Climax. Gendayo omulabe omusajja atya bw'azanga abakazi be bano ba boss abagala okulya okukungula gye bataasimba. Tulina omukyala gwe bayita Beatrice nga yazannyenga Samary era tuzze twamulabako nga mukyala Sugar mu best friend ne mukano nzikiriza agenda kukola ekiriyo. Florence Nampija azannyisizza emirembe, omukyala ayagala okwekolera alaga bbaawe kiki ddala mu butuufu ekiyinza okubaawo ng'omukyala atudde waka nga weesikulidde ku musajja yekka. Leero mukano azzenga mirembe era ddala mirembe, ayagala nnyo emirembe mu famire ye era ali mu kusaba mwami we nti mukwano nzikiriza ngende ntandika okukakkalabya omwami kyaganye. Ye Vanike, yes, leero azzenga omukozi wa William naye anaamutaliza. Jjukira mu best friend kaali kakadaama kaffe ka Vanike, kaali kakadaama kaffe ku luno kazzenga akakozi mu ofiisi ya William. Abaagala okuba lipootisi ez'ebicupuli zonna ogenda kuba obisanga mu Climax. Yes, omwana Aida tumulabyeko mu ssanyu, tumulabyeko mu best friend, tumulabyeko mu batenda, taggwaayo bambi ye waali awo. Tulina omwana gwe bayita Nabunnya, oyo mulabyeko mu ka Promise azannyanga Takia era mu ka Climax azzenga Jocelyn. Kinaaba kitya omwana wuuyo Precious Remy omukyala ono ye bwe yakuzannyira ali mu ka best friend mmanyi wanyumirwa, mmanyi wayagala nnyo ne mukano leero akomyewo nga Kiara. Ono ye Conrad bannange omusajja ow'amamba ati omusajja ow'amalala, eno ye bba Florence Nampija mukanoonye mukalabe mukanoonye ku Trust Films musobole okalaba musobole okeetegereza. Nabateekya ku updates ku Promise azannyibwako Saturday, Sunday, Monday ne Tuesday ku ssaawa 2 era ku Trust Films. N'ogenda kubatenda azannyibwa ku Wednesday, Thursday, Friday ku ssaawa 3:30 ku Trust Films, that's a YouTube channel, era ne ku Bukedde TV 1. Ndowooza awo tukanyiza. The Boss eyo ayawukanamu nti agenda ku a romantic channel naye ng'azannyibwa ku Friday, Saturday ne Sunday okutandika n'essaawa 2. Kyonna ky'onooba oyagala nze buli kimu nja kubanga nkikutuusaako.
ndeetayo obupya, nkyaleeta obupya mu baana bano kubanga mikwano gyange era mbaagala nnyo. Kale mukwano, Mukama abankuumire, mbagaliza ekiro ekirungi, musule bulungi, mwebale omukwano ogwo. Mweraba.